Soso okwesogga omutendera gwa quarter fayinolo ogw'empaka za Stanbic Uganda Cup bwegudde amaliri ne UPDF FC goolo 1-1 akawungeezi ka leero. Omupiira guno oguzannyiddwa ku kisaawe ekya St Mary Stadium Kitende gubadde gwa kudingana era ogwasooka ogwazannyibwa mu maka ga UPDF FC Bombo Vipers ye yaguwangula goolo 3-1. Goolo ya Vipers Sports Club mu mupiira gwa leero eteebeddwa omuzannyi Bobosi bya Ruhanga ng'ate ya UPDF FC eteebeddwa Bright Joseph Voni era Vipers eyiseewo ku mugatte gwa goolo 4-2. Amyuka omutendesi wa Vipers Sports Club Paul Kiwanuka agamba obuwanguzi buno bwongedde okutangaza emikisa gya ttiimu ye okuwangulayo ekikopo sizoni eno. Vipers eri mu kuvuganya ku Uganda Premier League ne Uganda Cup. Ebiruubira bya kilabu eno okwangula bikopo ate ebikopo byonna tukyabirimu. Tuli ku quarter finals za Uganda Cup na tuline mu mipiira egisembayo okulaba nti tudefendinga ekikopo, so tuli beetegefu okutuukiriza ebigendera bya kilabu ebyokuwangula ebikopo byombi. Ate Kefa Kisaala ono nga ye mutendesi wa UPDF FC agamba abazannyi be boolesezza omutindo omulungi wabula ekibakubizza kubadde butakozesa mikisa gye bafunye. Engeri kalenda yaffe gye bagitegekamu nti tusamba liigi kumpi nga ggala nti osamba March 2 buli wiiki, kati bassaako ne bino ebyakakungulu ne bakissa nti home and away, kitegeeza ate loodi ekweyongerako ate nga mu buntu omuntu waba asambye game alina okuwummula wakiri 48 hours to recover. Okuggyako ttiimu bw'eba ennungi nga financial eri good obanga ina depth mu squad nga bolaba Vipers baba na advantage libasobola okulutetinga naye ffe empaka zino kati zigenda kuddamu okuzannyibwa olunaku olw'enkya era Express FC egenda kubulonda ne URA FC ng'ate SC Villa egenda kutunka ne Onduparaka.